kyegambe nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda tekali independent. Tekali independent, kawambibwa abantu Ssekinomo. Kale nenva waggulu nga ngamba bwe tuba tulwanyisa Museveni sikakasa nti eyo eriyo omuntu asinga obwesungu n'obunyiivu kukulaba nga twagala gavumenti ekyuke. Lwaki njagala gavumenti ekyuke? Nze Brian nzadde abaana tonde kati ekyokulikodinga obulikodinga tunaba gisharinga kyali kikolwa kibi kuba olwedde yali yaddangi democratically sigenda mwetondera. Ate tulabe ekiddako ogambo tya papa. Sina bigambo ndi bulungi kulambugamba namusibo kusanze ku mulimu ng'okyapa naye weebale kumpa mukisa ate ensi tugibuulire ekigenda mu maaso. Baganda baffe abatulaba Kacumbali bannayuganda mwenna naddala abali mu struggle ey'okulaba nga tukyusa eggwanga lino tulijje emikono gya General Museveni tulijje emikono gy'abannansi mbalamusizzaako nnyo. Erinnya nga webanyanjudde Nsimanda Brian nabagamba bwe twali mu kooti y'amagye General Andrew Luguti yanyongerako erya Dictator Museveni must go. Tubadde mu struggle General Luguti yagamba go Dictator Museveni must go. Yali nyongerako kiri mu likodi yenzezeka nawe obonja noonya n'otayongerako lya Dictator Museveni must go mu struggle ensi temanyi lwaki yalikuwa. Ffe twali radiko nnyo. Kyagulanyi agenda oyingirawo ne idea y'okukyusa eggwanga lino. Of course idea twali tuzina naye nga tuli radiko. Abavubuka bali radiko nga ffe tugamba agende kati tetwagala ntya omwagala asulewo tetwagala asulewo nga tugamba lwaki yatwesibako. Twali radiko of course ne tutuukirira Kyagulanyi ne twogera naye nze mukkiririzaamu omukulembeze wange ne tumuwa ideas zaffe naye n'atuwa ezize ne tulaba nga ye ng'omukulembeze yalina idea entuufu gye tulina ofolowinga. Kubanga namugamba naye omusajja gw'olumbi akalulu tekamuggyako Besigye akigezezzaako n'agamba naye tulina omutwala mu process eyo tukyajinga abantu. Kosi twali tulina okigendamu ne tugenda mu process eyo abantu ne tubakyajinga ebyaliwo 222 nga tuli mu campaign ekiwamba abantu batwala mu kooti z'amagye disappearance z'abantu byonna byaliwo olw'okuba Kyagulanyi yali akyajinze abantu ne bategeera ne bafuna momentum erwanirira obwetwaze bwa ggwanga Uganda. Era ffenna mwe twajja obuvumu n'amaanyi bayizaawo bannayuganda kyenjagala obbagamba General Museveni yali yazimba ekintu nze nakirabako nga nkyali muto nakula nnyo ne jjajja wange naye twalina ebitooke bye bayita bimmusa bino bikayinja bye batemamu embidde omwenge naye ng'ewajjajja toyogera ku mukulembeze wa ggwanga kiro. Yagamba omwogerako nti omanye kiri mu lusuku awo omanye kiri mimwanyo sokwogere ku linnya Museveni. Museveni yali yazimba ekintu oba yakikolanga propaganda kubanga ffe gye twategerera nti Museveni afuuka kapa afuuka ekiswa afuuka akasaka ng'akuwulira akati ekyo ekintu Kyagulanyi yakitujjamu ne tugamba kumba omusajja bulijjo gwe bagamba nti afuuka kapa n'ekiswa tabifuuka bwali bulimba n'atubuusa. Kati tugenze mu sisitimu eyo tugenze batukutta abamu tugenze mu kooti mansi abalala babuziddwawo negye buli eno tebalabikanga. Ebyo omuganda waffe twatambulanga naye bamuyita Moses Kawenja Mbabazi yali abeerawo wa Kiseka n'abalala nga woolaba Damulira John ne kati mumanyi bonna abo tebalabikangako. So eno struggle twagiyingira naye erimu sacrifice nyingi nnyo naye tetulaba nga struggle gye twayingira sacrifice zivuddeyo ate nga bye tulwanirira birinda ebyagala oba tukwate ekkubo lyerimu General Museveni lyalimu fe abamu tonnyamira. Era y'ensonga lwaki abavumu tuvaayo ne twogera ne tugamba no please kino si kye kyatuyingiza struggle. Omulamu omunene gwa kukyusa bukulembeze bwa ggwanga tulisitowalinga rule of law naye bwe kiba nga kiri tekinnatuuka tulina okubeera nga entambula gye tutambulamu yanjawulo ku by'abasajja be tujjawo. Mu byonna kyo ekisinga okuluma ekisinga okunnuma sijja gamba nti kisinga kunnuma kuba omuntu yandigambye era babeere bagamba bwe batakuwa kaadi walumwa kyekikogeza ebyo. Of course nali muleesi n'abantu 7
bantu batini nnyo abasobola ovaayo bakontestinge abantu 7 abeere nga alina opponent 7 kyova olaba Museveni bukyajja mu buyinza wali olabyeko ku opponent we kitegeeza nze nsinga Museveni obuvumu kati wetuba n'abasajja nga Balungoya nga naye atya tasobola kukkiriza opponent be kugenda mu leesi kuba tabeetaayi ate Balungoya yali akutyaki nga temuli ku kadi anti ndi mukulaga abantu abatiitiizi nti omuntu omuvumu okwenkanaazi aleka opponent be buli omu n'anoonya akalulu ensi n'ensalawo kati ekyo njagala okitegeeza abantu nti nze siri mutiitiizi era ekinjogeza bino sibyogera nti lwakuba banyima kadi olwo mulimu ne element entini eyebyo bye nalaba nga tebyatambula bulungi mu process eyo ebyo nabyo sibirekaayo naye sigamba nti nali muleesi nti tikyali must nina otwala do or die si bwe kyali twali bangi era muganda wange yagifuna mwagaliza obuwanguzi kuba yanyiga amapeesa bamuyita Rashidi yanyiga amapeesa nze ge nazalawa nesiganyiga amapeesa ge yanyiga ensi teyeetaaga gamanya mwalimu ssente sijja gamba nti mwalimu ssente naye mwalimu elementi etaali democratic elementi eyo yaliwo okkiriza nti neyagigwangula ali akusinga buli muntu alina kyasinga munne nzikiriza yali ansinga ebitabo ate nzikiriza alina enkola ya diplomat naye olwokuba tuli mu revolution oba twali tuleeta revolution ate nange nali musinga kuba mu nkola eya revolution twetaaga abantu abali radical abasobola okomandinga abasobola okukunga si diplomat ate tubeetaaga nga bo bali eri bakola ki batuwa road map nti muyite wano ebyo bye babeera basobola so yali ansinga mu nkola gambye yali ansinga ebitabo bwe bagiwa musajja muyivu bulungi nnyo ate nga ali diplomat oba be tuyita bakolamaani musajja wa office tatolole nti nga na bintu bino bya radical oba byagamba nti kati tukole wano tulunde ekyo yali akinsinga naye nange nga musinga ebintu bingi of course kubanga nze ndi radical osobola odduumira ndi radical nnyo nakati nduumira era nakati ndi muzimba momentum kulabanga John Museveni tumukwata ne tumujjako kuba kiri constitutional tusobola omujjako constitution etuwe eddembe kati kambuuze Lubongo yakiyingiramu wa sijja gamba nti akiyingiriramu wa wali we muyingirizaamu nkugambye nti abantu batini nnyo abasobola okuba n'embavu ne baleka bakontendaazi baabwe ne baparticipatinga nenkuwa ekyokulabirako nti General Museveni talina kontenda yenna emyaka 4 gyafugidde teri yali amwesimbyeko ati abachallenja nenkuwa owokubiri negamba nti Secretary General ne Wisiro Lubongoya naye ati abakontenda kubanga siga yali tabatya yandigambye katugende mu leesi nze osijja leetamu bumanyirivu bwange bwenyina oba nakitiibwa nakifo kyenyina mu kibiina tugende mu leesi esalewo naye yatevuganyizibwa kyova olaba yayitawo unopposed tewaliwo teriyo yamuvuganya oba temwayagala no abantu baaliwo nze nyina mwanyinaze gwenzirako alina masters alina degree oba yangamba masters alina masters mwanyinaze anzirako yalaze kwesimba yali ayagala oba omupi ne mugala totawaana oyagala oba omupi tebajja kuwa kaadi ne mugamba naye bw'oba owulira oyagala okujja muli mulayiti nze kankulagirire genda weesimbirewo independent oba gende wabampuuga bajja nagende wampuuga yes yagende wabampuuga era gye yeesimbiddewo kuba yali ayagala nga ali mu budde bwe naye ng'ayagala kujja mu Nuupu ne mugamba mu Nuupu tojja tewamuwa mukisa gujja basalewo olw'ensonga wali ekifo kye yali ayagala bwe yali yeesimbawo naye yali unchallenged nga tebamuchallenginga Lubongoya ate okusinzira oba ebbeebi byakoze ate byakoze ffenna tubikoze biki byakoze byesinnakola Secretary General w'ekibiina Secretary General nze ndi foot soldier yali asoseeko eruzira yadde ennaku 2 nga nze ate ekibiina bisukka kusula eruzira anti bisukka naye buli muntu akola okujja mu kapasite ye kati akoze musajja mukozi era mussaamu ekitiibwa sebo kussaamu ekitiibwa naye omulimu gw'okola tugusiima naye naffe tulina gye tukola ffe tulina wano enjogera egamba
kyewawuwo abaana bo baba bali enkoko naffe abaffe abalya mukene baba baana tolowooza nti gwe ababa abali enkoko be babeera abaana bokka. Lwaki wakubidde Chairman Nyanzi essimu ate n'ogirikodinga? Chairman Nyanzi nali emotional yeyankubira nali emotional yeyankubira kati mbadde ne Dawuti bwe yankubira nali emotional nenkwata voice note eyo nenjiwa abantu babiri okuba puluvinga nti ebigambo byenjogera birinako obukakafu lwakuba public eyo tosobola gipuluvinga public ekyatunuulidde Kyagulanyi nga leader w'enkyukakyuka of course nange gwe ntunuulidde naye bwe tuba tutunuulidde enkyukakyuka twagala tutambule nga obumulumulu obwo bwe tulaba Museveni bw'azzaakola tubujjawo so bwe tuba twagamba nti twassaawo EMC ngeri independent ate nebeera nga yawambibwa mu kyama fe abamanyi abavumu tuvaayo ne twogera nti ebyo si bye biri mu tulwanya. Chairman Nyanzi y'omu ku bagiwamba. EMC teri independent era y'ensonga lwaki nakwata ODA eyo nagiwa abantu aba nagiwaako president Kyagulanyi Ssentamu nenjiwaako ne secretary general Rubongoya kati ebbanga lino lyonna bukyanga ODA Nyanzi yankubira omwezi nga gumwe emabega nga bakatuwa kaadi bakagaba nankubira n'ayogera ebigambo ebyo mwawulidde omwezi nga gumwe emabega naye ODA eyo yasatulatinze mu nnaku mmeka 3 ku 4 emabega kati mbadde bulijjo bwe kyetandika otambula neebuuza ani yagita ODA eyo okuva nejjo okunoonyereza kwange kwabadde kundaga omu ku mikwano gyange egy'omunda nga gundaga nti yayinza oba nga ye yagita naye ng'ate wagiwaako babiri endalo neewuliriza okuva olw'okumukunya neyeewakana kuba amaze ebbanga nga talina smartphone n'ambulira ne smartphone ye gye yagenda kuba alina emisango ewaabwe egy'ettaka gyaliko obujulizi mwezi nga mulamba emabega smartphone ye bagitwalira poliisi endaggulu baagala kujjamu bujulizi ne mubuuza amawejje gwe wakutte ODA eno n'ogisheyalinga nandaga nga si yagisheyalinza naye nga ODA emabega nga naakakifuna nagisheyalingira abantu aba kati gwolowooza kwaba ababiri ku Kyagulanyi oba Rubongoya ani yagitadde? Simanyi siyinza gamba nti ono nze neekanze audio eri mu public naye nagibawa nga njagala bapuluvinga nti ebigambo byenjogera biriko evidence omusajja yagamba tondikodinga lwaki wamulikodinga? Of course ekyamulikodingisa nze bwe nali ngenda okwesimbawo tulina endagaano men's agreement zetwajjanga tukola naye n'abasajja si naye n'abasajja bannabyabufuzi munda mu pate yaffe naye oluvannyuma lw'okulaba nga men's agreement zonna zetwakolanga baazimenya olw'ensonga sirina bujulizi gwe sisobola zikunyonyola tojja kunzikiririzaamu kuba tezaaliko obujulizi naye ng'ate abasajja bina miitinganga nabo mbamanyi mpaayo ng'emu gyengenda okuwa eyasembayo yeyanteeka ku kifo ky'okukka wansi kuba nali nsaba bwa road kansala Kampala Central ne banteeka mu ndagaano ne baŋŋamba gwe genda otule ne Ssemugomba temporary gestura Kalibala yakulira ekyamaani wa NUP mu Kampala Central nani beera abantu basatu ani agamba ogende otule nabo Secretary General Rubongoya naŋŋamba genda otuule nabo muteese kyemumala oteesa obagambe bankubira essimu ate omala okindeetera ku ttemu ne nnoonya abasajja tempula Ssemugomba Kalibala twamiitinga ku kisimbe kiri Kampala Road tempula kwakulira nagenda ne ba alliers bange basatu babeewo ng'abajulizi omu mu bo bamugiyita muganda wange Kafeero Paul bonna gwe bamanyi abo bulungi Ssemugomba amumanyi Kalibala amumanyi ne Secretary General amumanyi ndi mukuwa ku ndagaano eyasembayo ku ndagaano nyingi zetwajja twogerezaamu ng'abasajja bakulu n'abeerawo ne bagimenya
mwali muteeseza ku ki banzija waggulu bwebagabadda wansi era ogenda kufuna kaadi tukuweeredde wansi ne tutuula era bwe nalinga alemezzaamu nga nyina omuntu gwenjogeddeko naye naŋŋamba bakulimba bajja bagenda kukozesa data egeemu ne mugamba nze omusajja wange ono mwesiga alirirayo sekuritale jeemu nga nkwesiga amanyi olirirayo nekitabaawo kyekyampaliriza okubeera nga omusajja olwo mulikodinga male obujulizi mbuwe pulezidenti n'omusajja oyo yenyini sekuritale jeemu akakase nti bw'okolanga n'omuntu endagaano tobanga General Museveni we yakozesa bannadduli. Kati kambuuzeemu bwe wagiwako pulezidenti yagamba atya? Talina reaction yonna gye yakola ne sekuritale jeemu teyali yakitinga nze nazzeemu owulira audio ng'eri mu public eventually n'abadde ndowooza kuba nagibawa ebbanga ddene emabega bwe nagiwulidde ebirowoozo byanzirukidde ku kyali wange bwe mbadde ntera okwazika essimu yange nti ng'akuba mbanyi ebyaffe by'e Kampala bulijja n'agamba mpaayo eddakiika n'omukwatira essimu n'ogimuwa ate n'otambula n'ogimulekera kati obwedde ebirowoozo bwe bimpa era ejjo twabadde twagala nalwanira mu kibuga muno Kampala abatutaasiza ne batugamba sooka omale okukola evidence okakasa oba ddala ye yakikola. Bwe baakuma kaadi nga mwali mukoze agreements ez'enjawulo naye waggulu bakujje bakutadde wansi baakuwa ensonga lwaki tebayekubye oba ne bakuwako promisi gundi endala baakuwayo essuubi eddala nti tukumye kaadi eno naye maybe tulina enteekateeka bwezityo oba y'ensonga yino lwaki tukumye bakubirako ku kusimu oba ne mutula ne mwogera ekituufu kyennyini nesigadde nga wiiki bbiri kaadi zigabwe namala nentegeera nti abasajja banneefuulidde kye bansuubiza tebagenda kikola ne bantuukirira ne baŋŋamba katukuwedde akasero ne baŋŋamba tukoze gulaawundi ng'oli namba 3 gwe baagiwa ne bamusa mu namba emu ne wabaawo n'omulala gwe bamuyita lukoda gwe baawa emmeewo ne bamusa mu namba 2 naye ne baŋŋamba option eriwo katukutwale nakasero olengera wali state house waliwo constituency ezaaliyo zaali constituency nga 6 nga tezirimu bakandidenti ne baŋŋamba katukutwale nakasero tukuweeyo constituency ne bagamba vaawo masajjammwe wano ogambe mbadde namba 3 ate ontwale gye batamanyidde ddala ate omala ompeera eyo kumbe twiki yaabwe bali baagala bantwale era nabagamba mwe kati mwagala General Museveni n'SFC nzito nabagamba nze politics ewe nakasero simusobola nze politics gwe mmanyi kwe kusaako kombati nenteekako bereti nenyambala engatto yange desert netandika oyita mu bantu ontwalemu SFC onteeka eyo mu gyoba ombeera onoonya abasajja bansita aba SFC ontutte kulwanagana na General Museveni makwaliambuze ekitegeeza nakasero nepiteinayo of course erina be yanyigayo be yassaayo naye gwe watya naye be yateekayo ebitundu biri akalulu k'ennakasero eyo mu constituency ezo z'Uganda it is bagita electoral college nti eri abantu 5 balonda omuntu n'awangula obwa kansala kikyokola obeera na ssente mu nsawo n'ogenda ng'okola identification y'abo abantu n'omanya nti akalulu ogenda kagula buguzi era naye ensonga nagibatunuzamu ne mbagamba eno nakasero gye muntwala akalulu kayo kagula buguzi munanfunira register munanfunirayo ne kasente ngula akalulu kubaka electoral college waliyo kyali waffe bamuyita Nansaga Joseph yakawangula awangulayo akalulu wa NRM naye NRM era yewangulira bw'aba wangulayo naye awangulira ku bululu 6 obululu 6 nakasero awo n'afuuka kansala so kakati gwe watya n'ogamba situjja kugenda kubanga nali sirina ssente zijjagula kalulu mu nkola gye bayita electoral college kwekubivaamu nebagamba nze okuntwala eyo mbaola okuba ngenze kumira muntu dyala fomu nga nze wontu tesigenda wangula mbireka nemugamba mba temumpeeredde wenneewulira wensobola wangulira mukireke era ne bateekayo abantu of course babateekayo so ensonga eyo gye nkunyonyodde yensonga lwaki nawalirizibwa Paul likodinga omusajja oyo
mbeereko n'obujulizi era nabuwa bekikwatako naye simanyi mu bekikwatako ani yakola ki ani yakutadde sikimanyi kuba ne mukwano gwange twabadde gye twekutta amataayi batutaasiza muka odi yako wulira nga oli disappointed mu NUP. Of course siyinza butabeera disappointed ndi disappointed nnyo kuba mbadde ndi loyo nnyo kuba ffe bwe twajja mu struggle eno ey'okukyusa struggle si yakujjako bujja Museveni twajja kukyusa bbaka ku lawundi zaffe nti twakula tuva mu famire ennaku olwaleero tujje naffe ku platform ezisobola okujjayo oba si ekyo nabadde mpuliriza omwogezi omu yagambye yabadde Nelson Mandela n'agamba bwe bali kifamire si gy'ovaamu making sure nga gwate ovaamu lwekifamire nti kitaawo bw'aba teyali mugagga making sure gw'abaana b'ozaala bava mu famire nga ngagga kati twajja mu bintu bino ebyekyusa eggwanga nga twagala ebintu ebirala binalaba ne bindeetera disappointed kwe kuddira n'oŋŋamba nti tulwanyisa Museveni amazeeko emyaka 40 n'okwata candidate ku bwa kansala amazeeko emyaka 20 n'omwongera kaadi n'okwata candidate ku bwa kansala amazeeko emyaka 15 n'omwongera kaadi eyo tebankyukakyuka kuba ebifo bino biraba biriko omusaala omusaala ogwo abagufuna gukyusa obulamu bwa famire zaabwe ekyokulabirako nabagamba Lord kansala bwe bawa kaadi Madamu Eva Chaziki nze simuyinaako buzibu naye saasiima nankola gye baayitamu mmuwa kuba yakamala mu kanso ebisanja 4 gy'emyaka 20 ne bamwongera akole emyaka 25 kati nyanze eyajja mu revolution okukyusa ebintu oyo mba ndaba nti naye Museveni namba 2 kati wano waliwo kansala wa wano omukyala bamuyita Nalumansi Farida Nalongo yali mutembeeyi ng'atunda busolo teepu mu kabokisi waati mu biseera biri ebyemabega nga Bakyagulayo tebanajja bwanne ne bamukwatako n'ayingira si kanso of course n'agaggawalirayo n'akola n'amaduuka agayina omugagga mukyala kati mugagga yakamalawo ebisanja 10 yakamalawo emyaka 15 kati ate ye n'agenda n'abagamba nti Brian oyo talina capacity managing akalulu kuba sitalina ki sente eyo yabagamba nze nenvayo ne mbabuuza nti ye nga baamuwa n'awangula ng'ate naye yali muki mutembeeyi wa busolo teepu neŋŋamba kati obusibwe enkanya naye ekyasingira ddala ekyamalira ddala egobe mu kibya bwe bantu okubanga yasabira wano kaadi katugeze yasabira mu muluka guno kaadi ate ne bagimuweera mu muluka omulala kati ffe tuba mutuwa kyenalabira bwekugundi mutuwa Dawuti ne ku Musiri David zaalabiri Musiri David nange tosobola kuddayo n'owemulugunya n'owaaba anti ajja kuddayo era abadde aŋŋamba ajja kuddayo naye tebikola makulu bali baba baasazeewo dda kiba kyawedde ako nange akamusiri kannumye kubanga tebamuveeti luyulika yajjabatingira wano ate lwaki gwe omusindika eri balinga nabo baabagirira eri kyekiri kyegambe nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda tekali independent tekali independent kawambibwa abantu sekinoomu kale nenva waggulu nga ŋŋamba twe tuba tulwanyisa Museveni sikakasa nti eyo eri omuntu asinga obwesungu n'obunyiivu okulaba nga twagala gavumenti ekyuke lwaki njagala gavumenti ekyuke nze Brian nzadde abaana olwaleero siri pulezidenti enkya mutabani wange ajja kyegomba ekyokwagala obeera pulezidenti so ebintu wetubireka nga bitambudde nga webiri nga bya monaki mutabani wange eyo kyansi ejja mufiirwa kyaligifuna so ensonga lwaki nze ndi munyiivu nnyo njagala nnyo gavumenti ekyuke kuba ekya mutabani wange Bryson oba Gabriel bujja kyanga ayagala obeera pulezidenti w'eggwanga lino naye bwe tuba tetubikyusisa tebijja kyuka naye ate tetwagala tubikyuse ng'ate tuzaawo kyetujjawo kyetuzaawo tujjawo kizibu ate tuleeta kizibu twagala ebintu bibeere demokurati bikola obusungu bwafunye negundi okyali mu nuupu oba wagiguddemu nze siva mu nuupu abo abatulaba abeeyo omanyi nga toli mu ffumbiro tomanya mukka bwe guluma nze siva mu nuupu ffe nuupu yatusanga ne people power era twasooka ne twagala ogamba ye ate people power bagireeseemu nuupu
Kyagulanyi najja n'atuwa ekyokulabirako n'atugamba Nelson Mandela bwe yali aleeta revolution ewaabwe yalina ebintu bibiri, yalina mukonto osiziwe ne ANC, yalina political wing ne people power wing. People power wing gye bayita mukonto osiziwe pressure group n'abeera ne political wing ya ANC. Kati Fenuku yatusangawo nga tuli muki tuli people power 2018 nasoko meetinga Kyagulanyi aya akava mu Arua oba kitegeera era n'omwana wange ffe twayingira struggle nga muwala wange wa myezi kati wa myaka 7 n'emyezi gigino 10 plus tuba tuziruddemu so nze siba mu Nuupu nabagamba njagala tutereeze Nuupu kubanga Nuupu eyo nze mbadde njagala nga kyekibiina kye nalamira n'abaana bange kati kyebyobufuzi naye kati gwe bwe njogera bino ebigambo omubuyabuya ajja kugamba genda mu ADF eyampuuga wafuuse weenaalemu ye kitogenda walidde kitogenda mu NRM kitogenda mu ADF kitogenda mu PPF kitogenda mu naye nze njogera bino ndi wa Nuupu sigala ndi wa Nuupu ndi wa Nuupu ndi wa Nuupu ndi wa Nuupu owera ng'oli wa Nuupu kampeyini ziri eziwedde twakulaba buli wamu ng'ogenda obudde buno Kyagulanyi ali Buyende nga toliiyo kituufu kyegambe nti obeera mu ffumbiro lw'omanyi omukka lwe guluma obudde buli natambula of course nalina facility mu nsawo asobola okwefacilitatinga era ne bw'onoogenda ng'okola okunoonyereza ebitundu 8 ku 10 abali mutambula bebefacilitatinga be balina obusobozi oba nga balinayo abantu be balese emabega ababafacilitatinga naye nze ku mulundi guno nabadde sirina facility bulungi nnyo era nayagala nnyo otambula naye nabadde sirina facility ate nga sisobola kakajjukira mba mutambula oba olina obeera ne ssente z'okusula ez'okulya musobola okugenda kati eno tuwa gye bagenze bagenda malayo wiiki badde e Kampala kitegeeza oba olina okugenda awo olina ssente ezigenda okukusuza wiiki namba n'okulya waliwo lwe musanga ebizibu kati leero balabe ku makya poliisi babulookinze abaana abamu babakwatako piki biki oluusi oba obadde oyinza oba obadde otambulira ku piki oba banno ne bavuganya emmotoka ne bakuleka ng'oyinza okulinnyamu booda obagobe ezo zonna ziba ssente kati nabadde seetegese bulungi neŋŋamba kankireke of course naye waliyo bannange banyumiza ebiri ebyo waliyo n'omu gwe nsindikidde ennamba nga waliwo ayagala omuwa obuyambi ne mugamba akubire omuntu oyo amuwa obuyambi musuubuzi wa muno mu kizimbe kambuuze bubaka ki bw'olina specifically eri Lubongoya? Siina bubaka bamuweereza nnyo bw'amaanyi naye ffe twagala ekibiina ekyo tukyeyagaliremu nga tufiiringa demokulasi gwe tulwanira naye bwe tunakirabamu injustice tugenda kulietinga awareness eri abantu ate tetugenda koma kulietinga awareness tujja kufuba nnyo okulaba nga tukitereeza tujja fuba nnyo okukola ki okulaba nga tukitereeza ensonga ey'okubiri tuli so disappointed mu Secretary General Mulamba kubona ensonga eri nnyo mu ofiisi ye so disappointed bw'otunuulira keesi eyange ne keesi eya Musiri David ne keesi eya Nyeko Derrick gye nnyina gye sinabagamba nsi naye nga nja gigamba ensi Nyeko Derrick yalina obuzibu talina buzibu yasooka najja n'agamba ekibiina kivuddemu asi tagenda kuddamu ate n'akomawo lwaki yagamba eyo keesi nze njiyina bw'eri ku ttebo yange era obudde bwe bunaaba butuuse nja gisomera ensi ompita ensi n'egimanya kuba kati ogiwadde kahinti kitegeeza olatuka ogisabuukula ojja kumpita ng'ogirako obukakafu njiyina era Nyeko Derrick njiyina naye tuli so disappointed nnyo okulaba nga protest vote eruzize ba commanders nga bw'olaba bamusiri nga bw'olaba ba Brian nga bw'olaba mulimu abaana tubadde tutunuulira
numanyi oyo mwana asobola okumandinga olutalo tolowooza wayiza kye baakoze ekirungi nnyo okukwata bano abantu abali diplomati babateeke mu positions enfuzi kati mwe bakomanda mubeere eno nga muduumira. Of course tukyalina essuubi nti bakomanda tujja dduumira olutalo oba NUP yetulagidde oba si yetulagidde kuba mission eriwo yakukyusa almost half a century misirulu ya General Museveni ye program ffe gye tulina mitwe gyaffe ate tetujja gamba nti NUP erina mandatory oba monopoly kukyusa eggwanga so tujja giduumira naye badiplomati bazanya paati nene nnyo era naawe bw'oba olaba nti bw'ogenda mu struggle ezibadde mawanga badiplomati kuba be bagayidinga naye ate badiplomati akageri ke bali nti bo tebabeera ku front line kitegeeza powers zabadde zirina oweebwa bakomanda kuba okugaba kaadi kuba kugaba bakamanda senga bakuyita ne bagamba bakamanda bonna ne babayita bagamba mugenda kuduumira weewaawo nga si emmwe abali mu driving seat ez'ebyobufuzi naye ne babafunirayo ke babafunidde nti buli mwezi tujja bbangaawo bwe kati muduumire ekintu ekyo mulyoke nakyo nga bwe nkugambye nti ffe tuli olwedde nze ndi appointed commander mu Kampala teba otambulawo wonna anti gwe yes nze yayepoitinga mission eyange kati ate yavudde mu kulabanga tukwata ebifo bya memba ba palamenti byaki kuba ebifo ebyo badiplomati bamala obikwata bamala omulangirira ye tajja kumanya nti Kyagulanyi bamuwadde entebe bamulangiridde yadda mu hoteri ng'afunayo omukazi anyirira nga yeebaka n'essimu ng'agijjako bamemba ba palamenti bangi ffe twatambula nabo omulundi oguwedde nga twagenda ova mu komera nga bakyusa dde amasimu mulimu abamu ng'amasimu ng'afunye esaawa eri kale kabuuzeemu oli foot soldier ya kano akalulu ke tugendamu ne kampeni nga bwazirabye ne President Museveni nga bw'owulira bw'ayogera kuba ekyokulabirako bwe yabadde ayogera yagambye nti ba edikeza abadde balina sente zebaagala agamba ajja zibawa nga akalulu kawedde kitegeeza ebigambo bye tewaliiwo essuubi lyakuva mu ntebe akalulu agenda kawanguladdemu akola ki olabawo pulaani yonna ejja bwe Museveni mu ntebe mu kino ekisanja kano akalulu ke tugendamu pulaani eri mikono gy'abannayuganda teri mikono gy'abannabyabufuzi teri mikono gy'abaani wabula bannayuganda obuzibu challenge gye balina ate bo trust bagitadde muntu omu Kyagulanyi n'abantu be oba white collar ate nga ne Kyagulanyi essuubi alina mu bannayuganda kuba constitution ya Uganda mu puliyambo etuweera ddala message entuufu ey'okulwanyisa obufuzi obukulembeze obwamusibira mu ggwa weewaawo General Museveni mu byakola newobeera nga yebbeeyi oba wegukola kwekuumirawo naye kisinzira abaagala aveewo bo bayimiridde batya kati NUP weba eyagala aveewo ejja kukola kyerina okukola naye bw'anaaba tayagala aveewo ffe bannayuganda tujja kikola ate nga nkakasa tujja kikola era tujja kigusa naye nga General Museveni emyaka 40 gy'afugidde ng'amaliriza mingi nnyo yeetaaga naye yeekubeemu mu kifuba kubanga lino eggwanga yalisangawo era agenda kulirekawo ebbanga lyonna so engeri gye yepositioninze nga ogambye ne bwembanze mbayo neekuumiramu kati bakyekwa mu kifuba nga talina kwekuumiramu anti alina ligasi gy'akoze n'abantu be kuba bwe twabadde tulaba Napal wabaddeyo genozi ng'ekyusa obukulembeze mu nkola ya protest bwabadde bakuba baminisita obwedda babasuula migga kakati nze wembeera General Museveni ebyo sibirinda nsirukirawo nempitamu ate bw'anaalaba nga ffe tuvuddeyo ne tumugamba nti tukutwala ssebo kuba ffe tumanyi constitution eyo yagikola agikutte mu ngalo ezi naye erina eddembe lyetulekera okulwanyisa omukulembeze mu buli
ango yonna singa tulaba nga byakola tebikyajjansa kale so n'olwensonga eyo Eddie Kenzo bayabasuubiza nti ajja bawanga kolulukawedde ekyo kiri wakati we na Katonda we ffe tumanyi akalulu tekagenda mujjako naye ate tumanyi bwe twekolamu omulimu obudde buno akalulu tekanamujjako tusobola omujjako after akalulu tusobola omujjako byonna buli kimu kisoboka kale basobola ndaba ensonga zo muziwulidde bulungi nnyo naye soka weetondere omukulu Chairman Nyanzi ye mwetondere Chairman Nyanzi sigenda mwetondere omusajja agamba tondikoodi sigenda mwetondera wabula ndi mukolo okunoonyereza ku bantu be nakyeyalingira odiyo eyo ani yagitadde then bwe naamala omuzuula nja kuvaayo kubanga niyo abantu be nagiwa anti sooka weetonde kati ekyokulikoodinga obulikoodinga tunaba gisheyalinga kyali kikolwa kibi kuba olwedde yali yaddangi democratically sigenda mwetondera kubanga singa ebintu byali democratically ye yennyini yali teyeetaaga nakunkubira naye yakimanya nti ebintu tebiri democratic yes process teri democratically of course mpozi gamba mu congratulating Chairman Nyanzi congratulating okwewa kaadi si yagyewadde congratulating okwewa kaadi naawe Secretary General congratulating okwewa kaadi tubeere bakakamu waliwo akakiiko ke baateekawo Electoral Commission ya Nuupu ye yawadde abantu bano kaadi ate Luisi Lubongo ate waliwo yali amuvuganyiza n'oli kyemanyi simanyi oba wali yali amuvuganyiza kati si be bagyewadde ekyo nakyo kimenyewo nkugambye mu mateeka tetwagala muwayiriza democratically process singa ye yagenze maaso toyinza kuddira Zaala Luyirika bamuveetinga asaba kifo kyabwe MP ate n'omala n'omuweema kingi tekisoboka kuba olwedde wamala doveetinga akubaako nange kannumyeemu kati woba onoonya enkola eyo ogipuluvinga nti teri oba ne bamubuuza byeba kingi yaveetingibwa omanye MP era n'ebipande